okutandika nga 2021 22 23 ebifaananyi mwasobola okubatenga mu biraba Dr. Jose Chameleon ng'ali mu ICU era nga kigamba nti amazeeyo akabanga akawezeewezeeko olw'embeera nti abadde atawanyizibwa obulwadde era embeera nga bwesobodde okubatenga etambula okuvaako abali okumpi ne Dr. Jose Chameleon bategeeza nti obulwadde obutawanya Chameleon bategeezezza nti kigambibwa nti ekibumba n'olubuto n'obulwadde bategeezezza nti waliwo ka bacteria bakayita pylori lulimi lwaba nasayansi basawo be babimanyi bwe bulwadde obuluma Chameleon era nga mukyala wa Dr. Jose Chameleon omukyala gwe bayita Daniella akadde kano nga wangalira mu Amerika eyo yasobola okubatenga avaako mu Uganda olw'embeera nti yali akooya amawulire agawandika ku bbaawe Dr. Jose Chameleon kwe kubate yamutegeeza bagule ennyumba saidi zeeyo ebweru mu Amerika asobola okubatenga abeerayo n'abaana kati embeera nga asobodde okubatenga etambula ebifaananyi bino byennyini ebyasobodde okubatenga bivaayo omukyala gwe bayita Daniella yavuddeyo ng'ayita ku Instagram ye n'ategeeza mukimanyi nti Chameleon muzadde ayina abaana bambuuza buli kadde ebifaananyi bino taata abadde atya abannyonnyola ali mu bannyonnyola ekirwadde kye bayita pylori n'abantu bataddeko ebifaananyi boogera ebigambo bingi nnyo mu mbeera eno nga bwesobodde okubatenga etambula gye buvuddeko taata wa Dr. Jose Chameleon yategeeza nti mutabani we ono Jose Chameleon ne batabani be abasinga baagala nnyo ak'okunywa ke bayita Chameleon yakeyitira Yohana omutambuze oba ke bayita John Walker Red Rebels era nga bagamba nga taata wa Chameleon yali ategeeza budde bwonna bw'anaaba afunye omukisa okubanga abaana be obwenge buno bubakoze bingi nnyo olaba ovuddemu n'ebirwadde nga yalina ekirowoozo ekyokuba ate nga alopa kampuni zino olw'okuba nti batabani be bagendedde mu mbeera etali nnyangu wadde n'akamu akadde kano Dr. Jose Chameleon abamuli okumpi tusobodde okubatenga palasa tubulidde ku mbeera nga bwesobodde okubatenga etambula ku Chameleon embeera yetaaga saala Joseph ali mu mbeera mbi ddala si nnungi mulwadde nnyo era yetaaga essaala yetaaga medical attention ey'amaanyi yes bamwongera omusabira musajja mugumu ajja kuba bulungi ayaya yembeera bwetambula akalwadde ako ke bayita pylori bagamba nti keefaananyizaamu ne zi alusa mu mbeera eyo yonna wadde nga bamu bagamba nti Chameleon kigambibwa nti yalwadde ekibumba era ng'ekirwadde ekibadde kikyamubala ebbanga n'ebbanga abadde atawanyizibwa ng'era abasawo baali bamutegeezaako ave ku ziwayini ne ziwisiki ezo ezettabwa ennyo era yali yazimaliriza era nga tazigenda nnyo mu mbeera eyo nti yategeera nti ekibumba kye tekiri bulungi mu mbeera eyo abamuli okumpi okusinziira ku mukulu gwe bamuyita Kagolo Stewart omukulu ono era nga ye muyambi we yasobodde okubate nga yavuddeyo n'ategeeza amawulire nga bwe gatambula Chameleon nga bagamba nti embeera nga bweri twetaaga kubate nga tumusabira naye nga Yohana omutambuze abadde tamuleka mabega yes yafunye complications mu lubuto complications mu digestive system ye era ali mu bulumi bw'amaanyi ne pressure ye byonna byabadde mu bbanga nnyo era ali ku under medical attention naye nga tumusabire sobola ddi kubuulira kubanga Chameleon musajja ali popular era ekyamujje nekimulemesa ne mu ddwaliro gye yabadde kubanga abamwagala bangi ddwaliro yasuulayo biro nga 2 ddwaliro netandika okujjula abamwagala nga baweze ku ddwaliro so for his privacy n'okuba nti asobola okuwona bamugjeewo naye nga ali mu kujjanjabibwa mpolampola ye Chameleon ye palaso nga tegeeza ku mbeera ya Chameleon ng'ategeeza nti mu ddwaliro gye basooka okuba tebamutwala abantu bangi nnyo beeyiwayo akadde kano bamugjayo ne bamutwala ewali seefu era kigambibwa nti abasawo bamutegeezezza mwezi nga mulamba myezi 2-3 alina okuba ate ng'awumuddemu oba n'emyaka ng'avudde ku kintu kye bayita okunywamu ziwayini ziwisiki ezettabwa ennyo kubanga kye zimukoze ekibumba ayaya ge gavaako saidi ze Segukwego.